DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Fred Lumbuye abaddewo nga mpajiruwaga mu kutaasa kwa Ssaabasajja Kabaka mu bibadde bijja bikolebwa Mmengo. Bingi nnyo. N'abalaga obunyazi obuliyo, n'abalaga mayiga bwali omubi, n'abalaga buli nsonga yonna ejja okukolebwa ku Ssaabasajja Kabaka, n'abalaga eggwanga Uganda bwe lifaanagana. Kale bw'aba avunaana, Museveni yatulaga amuvunaana ki? Kubanga buli kye yayogeranga yagambanga bwe kibanga si kituufu nze banzikiza baddeyo abantu abo kuba yayogera ku kya Oweekitiibwa Bishop Lwanga nga amaze okufa. Ka episode Nakaba bwe yayogera ekigakiga nti Museveni yamufuse nako ne bamugjamu ebyende eby'omunda n'akagere ka Nasswi bakakola ki? Bakasako mu by'ekirogo. Naye yavaamu statement egamba nti bwe bagamba nti ebyenjogera si bituufu bamugye bamulaga ab'ekika bwe baba si bituufu. Nze nja kwejjayo nze kennyini Lumbuye nzije mu maaso gammwe munkwate. Gomba njogera bya bulimba. Bye byamuviirako mukwata nga temulaba nti binga byogera byalinga bituufu. Lwaki temwamugamba? Tiabo biba bwe bityo nga twaga tumuswaze. Omulambo gugwa ab'ekika mu gwekeberere. Wano people power oba kituyita NOP ne Buganda abo 99% batekwa situkiramu ku nsonga eyo. Ne Mayiga wano walipimiddwa amagezi go n'ogamba ne wankubadde mu byobufuzi bibaddewo ne ku lwa Buganda nyingira ku mutabani waffe oyo asooka ajjibwewo ebisigale tubirabire eno. Tuneetereza naye ate weewunya abali mu nsonga ezo yalibanga n'oyo mwali. Lwaki Buganda esirika etya ku bantu abalinga abo? Museveni ayagala tutta tumalawo mu nkola yeyo natukwata buli gwalaba ayogera ku nsonga eyo. Buganda ne musirika. Fred Lumbuye yalibadde aweebwa n'obuzira. Ebyama byonna byakoonyeeko. Mazima ddala byonna birabise ebitundu 98 ku buli 100. Naye Buganda bwetatwalidde mukisa gwa gavumenti zejja netunuulirayo nga selfishness yaayo etunuulira kwabo beekola nabo mu Mmengo. Omukopi n'asigala nga yeerwanako kiki? Yekka. Kye nazula n'enkimanya lyo ly'abalamu bwe twali tunywa n'ekitange nanga nti eyo giba mikono emeka? Ebiri. Ayalagidde ku mpewo yajja n'abagamba ekyo ate oluvannyuma lw'emabega ye kennyini n'ayita mu bantu be timbakubira eddala era mbanoze naye temukubakutta nti ye najje bwe n'abagamba nti kale mbuleminga ebisobyo bino ow'amagye talina kukola muntu kintu bwe kiti naye ng'ate yayogedde kirala era yawadde ode endala yasigadde ekola ebikolobero biriwa tugenda kukwatako ki Bayibuli kyebuuza mu likomadde okubeera aga naaga olwaliro ku makya ndi wa Katonda olw'eggulu ate ndi mu masabo. Tokekereza bongo ununule peyo tokekereza bongo. Gula ekintu kyonna ky'oyagala oba kimu oba bingi oba sitowa ng'okigula China. Nkwanjulira kampuni eyitibwa Kasamitala Cargo and Logistics Company. Kampuni y'Abannayuganda ekuguliza ekintu kyonna ku muwendo gwa busuubuzi e China. Tekyakwetaagisa kulinnya nnyonyi gendayo tuma aba Kasamitala Cargo and Logistics Company bagule ekintu kyonna. Amazima ddala nkubuulira Kasamitala esindika ebintu mu Uganda emirundi 3 mu weeki. Toyinza kumisinga kubanga ebintu byo biwatumya bibulwa kweje emirundi 3. Baina office mu Gwanzu Bayon District era eyo nga ojja kwogera n'abaliyo ku namba ye China ate wano mu Uganda bali ku Total Business Center opposite Jesco ye store ebintu mwe bituukira wona abijjanga bizze mu Uganda. Kakati nkubuulira ebintu bino babireeta mu style nyingi waliwo batuusiza ku nnyonyi ate waliwo ne baleeta n'emmeeri. Kakati bakubireko aba Kasamitala oba oyagala kusuubula kimu oba oyagala kuleeta store oba oli wadduuka oba oli musuubuzi olwoba oli muntu bwa namunigina bakuguliza ekintu ku muwendo ogusingayo okubeera ogwa wansi e China bakikutuuseeko wano wonna we bayinza okukikusanza mu ggwanga Uganda. Kasamitala Cargo and Logistics Company bafune ku namba z'amasimu eye China Ssaako n'ez'omu Uganda. Maama Mukisa owa Mukisa Herbal Research Center gw'osobola okusanga ekisaasi Kulambiro Kasaana Zone akugamba ye musawo yekka wano ajjanjabise enzijanjabe yaffe eya wano n'akuwonya amaaso.
nkulayirira maama Mukisa bw'anaakwata ku mulwadde oba bw'anaakwata ku ggwe ojja kusobola okuwona kyonna ekibadde kikutawaanya nga kirwadde ky'amaaso. Omuntu yenna ng'olina omwana wo omuzadde yazimba omutwe obanga omwina gw'omanyi atutte omwana mu ddwaliro n'alemwa okuzimbuluka omutwe oba ekirwadde kye bayita hydrocephalus, maama Mukisa owa Mukisa Herbal Research Center yasobola yekka okuwonya endwadde eyitibwa hydrocephalus. Nammwe abatawaanyizibwa emisango mulina olutwe owayirizibwa buli kaseera baakuvunaana omusango either mukwano gwo oba muganda oba aniena ali ku poliisi oba omusango gwatuuka dda mu kooti, kubirako ku maama Mukisa omugambe nti owaaye ntaasa nkulayirira bw'atakuyamba mbuulira naye mwekakasa ajja kukuyamba. Maama Mukisa ojja mukubirako ku namba z'essimu naye ekisinga genda ekisaasi kulambira mu Kasaana zooni osobole okumulaba. Ngenze butereevu wa mutabani w'olutabaala ababuuzeeko ndyoke mbanjulira omulamwa gw'olwaleero. Ssebo nsanyusa okulaba nate omulundi omulala. Nange okusisinkagana ssebo nga munati M.o. Ebbanga lyonna zzaawo ebigambo nga byakuyigiriza kubanga sina kyennondamu kye wali onsanzeeko nonga nti jangu tuwe mulemu mpulira nti oba tuyimbe ku balongo mu mpisa ey'ekigwegwenyufu mpulira wabula ozze onnoonya nga oŋŋamba ensonga ze zimu nti waliwo obuufu buno oba olinawo ku magezi goyinza otutaasa tuwe abantu bano ekibagwanidde mpulira. Ekyokubiri n'okwagala omwoyo gw'Obwakabaka ntakera ndi kikwebaza nti webale kufaayo n'otalowooza nti bw'onooleeta comedian ku top gundi ku YouTube ge magezi ge tujja okujjamu so nga ate boonoonya olulimi lwaffe nga bajja baluwemuliramu Buganda neeba nga tefudde kubanga kintu ekyo kinnuma. Ne Katikkiro butavaayo kulaga maanyi ga Buganda ate ne bajja mu kukwata bantu batalina nsana bateekawo oba bateerawo nkwe ezibakwata mu lukwesese. Kale mu episode eno n'onsonyiwa nja gattamu ku Fred Lumbuye tusobole okumwogerako nti ddala Buganda kigwanidde esirike ddala kiri wase ku mwana oyo engeri gy'abadde ayamba mu Buganda n'amawulire g'abadde agiwa ku Ssaabasajja Kabaka Buganda neebanga yamira eddusu kale bannati M.o. ndi wano mu maaso gammwe nga nsoose kubabuuzako nga mutabani w'olutabaala kkiriza mu nkola eya unity in diversity ate era kkiriza mu federal system amawanga ag'enjawulo okuba nti tuli mu bbuyunguli erimu naye nga buli ggwanga lisobola okwefuga n'okutwala obuyinza bwalyo mu kwerabirira n'abantu baalyo so nabwe kityo era mu nkola egamba etya nti tukozese nnyo ekigambo kye tuyita individual merit ng'oggyeko obuwangwa bwaffe ekyo Buganda yakigezaako ddera n'ekikola nga kinene kubanga yawa abayindi wano okugezaako okuyingira mu lukiiko lwa Buganda ku Ssekabaka Muteesa owookubiri nakkiriza ab'amawanga abasigalidde okubanga baweereza mu admission y'Obwakabaka bw'e Buganda ne mu lukiiko ng'era bakiika olw'ebitundu bye bavaamu ng'ate ebitundu ebyo bya Buganda nga Daudi Ocheng n'atunuulira abasigadde be yawa obukulu bwa poliisi ate nga yali Munnalwanda 911 n'atatunuulira nsonga yonna ng'abasoga baali bangi wano ng'era ne Katikkiro mubereberye okutandika n'endagaano y'Olwenda Oweekitiibwa Kaggwa yali musoga kale najja ng'atunuulira Bunyole eyo Abaganda abaalimu omusaayi gwali mungi ogutugatta kyovula mu mwaka 1963 bwe baali ebweru ng'agenze eri mu luteeseganyo lwali lusembayo okutunuulira butya bwe tugenda okuyingira mu nfuga etugatye mu mawanga ag'awamu nkaaga mugumu if I'm not mistaken nkaaga mugumu omugabe wa Bunyolo yakozesa ssente nga mpitirivu mu hoteri za Bungereza bw'azikozesa batuuka okudda woteri etunulira ssente ze bakosezza ezibanja ne baga nti omugabe ono tugenda kumuwamba n'ebibi asooka abeerewo mpaka nga eggwanga limaze okuweereza ssente zakozesezza mu lukuŋŋaano kubanga kumpi bakabaka bonna baagenda abaali abaali bategereka mu budde obwo naye omugabe essente bwe zaagaana ng'ebibi babikutte kalabalaba wa Bunyolo yalaba Oweeno ku Ssaabasajja Kabaka omuyima we n'amutegeeza nti nina kyenjagala okuba Ssaabasajja Kabaka akyama mutegeeze embeera eriwo n'amugaa nti nkutadde genda omulabe mu conference kati Kabaka Muteesa yali agenda kuyingira mu motoka ono n'afubutuka omutegeeza nti ssebo Ssaabasajja Kabaka
mbadde njagala nambuuza nti ozze na nsonga ya byabufuzi nti nedda naga nti kale sembera kubanga ebyobufuzi beteesezzaako ekikulemi oteesa mu lukiiko ono kiba tekikyakola n'amukuba akama namuga nti mukama wange tusaba nti amawanga n'amawanga embojjanya eyinza okubeerawo n'ekino kikikola olw'omusaayi okutugatta gwe ne Bunyoro namuga nti kiki nti ate munnange mwasigadde Bungereza mukama waffe bwe mubadde mu lukiiko luno Bungereza bill gye tukubye nnene ng'ate ssente mu nsawo temukola ki temuli n'amubuuza nti weruma lulimi mpandiike cheeke mbawe hard cash naga nti mukama waffe kyonna ekizze tukisanyukira kasite ebbanja liggwawo Muteesa n'awandika cheeke eyasasula essente zeeri olwaleero obubozi baliridde ziyinza okuba za miliyoni nga 10 ze baali mu nnaku nga 6 ze baamalayo ezaakozesebwa ku baweereza omugabe be yali agenze nabo kale mu mbeera eyo bwe tuzize tutambula mu nkola ey'okukolagana n'okugamba nti bwe tudde mu unity in diversity n'okukoza ekigambo individual merit olaba nga omukwano gwezimba gwokka awatali kamenya yadde akatusumbuwa kale mu nzikiriza yeyo njako olaba bonna bakkiriza mu nkola ya federal n'okukkiriza mu unity in diversity nga tukozesa n'ekigambo kya unity in diversity ogumanya ekya individual merit tusobola okutambula n'abagazi emirimu gya Katonda nga mutabani w'olutabaalo tutunuulire Oweekitiibwa Kankaka azze naki olwaleero kyagala tujjole mazima kale n'omuze gw'okungwako obugwi nagwo nja gukoowa onkubire nga kasimu ggulo limu ŋŋambe nti kino kuba kati olwaleero abantawaanya n'abampeereza emirimu bangi newankubadde gye bampeereza egimu ate giri mu kuba nti gibadde mu makooti olw'abalooya abamu okuba yisa obubi nga baagala kugijja ku balooya abo baginkwase kale emirimu egyo gibakalubamu lwa nsonga olw'enkolagana kale osooka kusibula looyo n'omuga nti akandawe ku looyo omulala tawe otukomye tutunulire ne balooya bannange mbakubira omulanga obunyazi n'obufere mu buveemu omuntu ng'akwesigidde lwaki olya ku nzida bbiri ekyokubiri buli looya yenna tusoma amateeka nga gali uniform naye gw'osalawo n'omwoyo gwo nti ekituufu diguli yange ngimaze naye njagala kusibira mu ttaka kammejalinge mu ttaka lino noga nti ndimaze kangende mu famire nze kanfuuka corporate lawyer wa company nogenda mu company law buli omu amejalinga waakola ki lwaki oyingira mu kyotaasobola ekyotalinaako bwettanire ekyokubiri wali badde oli mugezi nti byonna obisobola kitugaana kubanga byonna oba obisomye amagezi go ge gakwemira okuga nti etteeka lino nze buli kyekijjanja kikola ki kikola naye lwaki ate olya ku bantu emirundi ebiri lwaki musa ekitiibwa ky'abalooya bonna bulijjo oyita abalooya bonoonya ttiimu nnyazi osooka n'abalooya olyakuwa omulimu lwa formality nti baŋŋambye mbe ne looya naye so si buyambi bwa kusuubiramu oba nfunye Kankaka si kugamba nti anannyamba wabula lwakuba kimukakaseeko afune looya olwo muba mukyali balooya mmwe mpulira lawyer without fees is a lawyer without work mpulira kale awo awatali fee yonna gyowaddeyo tewaba mulimu naye ate bakusasudde omulimu ogukole ate n'ofuuka munyazi w'olubeerera kale ekitiibwa ekyo tusaba tuddemu tukizimbe nga bannalooya ddala most especially abaana abaganda wano omulimu gw'obwakabaka bw'e Buganda n'okuba looya kiringa kizaale muffe kubanga okula omanyi tugoberera amateeka era amateeka go tuze nago kale okuba looya mwana omuganda si kipya mu bulamu bwo naye empisa tuzirongoose tuweeyo service ezigwanidde nja kubeebaza ebbanga lyonna batutte omutindo ogwo kubanga si bonna naye ate obunyazi buba bungi bututte ebitundu 5 ku buli 100 Road Development Center tuyambeko nti ne balooya basibwa kubanga act efuga balooya temulimu mize girimu jaga nti banyaga era tunawe tusomera bunyazi kale abasinga bonna nga wali badde weetaga okuwabira looya wa kunyaze amateeka we gali agatufuga ne looya n'akwatibwa ne bamukola ki ne bamuggalira era gwe bw'okizirwa nti yali essente eno n'alya ne ku ludda luli situkiramu nze yenna gyali asobole omulimu ogwo ng'ogunkwasizza n'oŋŋamba nti kulaga kkubo kiwe tusibira balooya abaabanyaga njabba bakulembera tuggyemu emize egyo egy'obunyazi n'obufere n'ekibiina kinini n'ekitongole kyonna bakisse ne Road Development Center eddeyo batunuulye nti singa bakukwata n'obunyazi obwo layisinsi ewuza bagikuggyeko mazima osooka oddeyo wali otuule omanye nti bwe nali nsoma oba baddemu bakutegeeze nti ddayo kusonyiwa nti tukusibye emyaka ena nga towooza naye okuddamu okuwoza ddayo osoma eddiguli buto waliwo lwe yangamba nti ekibatuusa mu eyo embeera be bawolereza bajja banaku awo tewaliwo kyogenda kunnyonnyola ku bunyazi ekikyamu kiba kikyamu waliyo omusango omutono omunene tewabaawo kwewolereza ku kikyamu tekiriiwo mpulira
ensobi esigala kiki nsobi nabuuza wano nga tuli ku nsonga z'amateeka nga tuli mu bintu by'amateeka nembaga nti mwayisa amateeka ga mirundi egi naye amateeka ago emabega waago waliwo obuzibu bwe njagala gavumenti erongoose nembaga nti mwateekawo etteeka ng'etteeka likugamba otya nti alina ekyapa yennanyi etteeka katundu aka RT aka 59 ne bukeera enkya ne tudda ne tuba n'etteeka erigamba mu evidence the 32 years rule kitegeeza ki nti tutunuulira kibyapa kikadde kyekikulembera ku kyapa ekipya nembuuza nti waliwo etteeka lyonna we lyogerera nti bwe tutandika ne fraud mu kusemba tubeera n'ekituufu nti ekyatandise ne fraud ate mu kusemba kyafuuse kituufu tosobola kutandika na bunyazi lwaki nabuuza ekibuuzo ekyo kwe kuŋŋamba ate mu tteeka ery'ettaka nti third party ate asonyiyibwa mu bintu bya lwango z'ettaka yaba alina lwobufule ekyapa ekyo Abanalwanda bakozesezza ekintu ekyo mu kubba amataka no mu Buganda batya bwankugulako ettaka kankaka n'oliguza ate lwakeeje n'aliguza omulala naye ng'ettaka eryo bodde mu fomati yali mu ntandikwa yaalyo mu bana abaatandika mu mwaka 19 mpaka mu 16 mu kuba ettaka ojja sinkagana wali eri mu ttaka wali nga jjajjaawo ekyapa kye yali alina mu baliwo abataka bwe bakwayita page bakulaga jjajjaawo abantu abo be yaguza ettaka kaakati bw'omala batuukako bano mataka bagatandikiddewo okuganyaga kwe kugenda ku centers ez'ebite bya district nga bakoseza obukiiko bwa LC1s district surveyor ne balandi babayita ba registrars ne kalamazo department be bananyini kutandika byapa bipya nga batundira amataka gali dormant mu kifo ky'okuyita bananyini baago not to go trace ate yatandikira ku kyapa ekyo wakikubira amazima onfuna bulungi nkufunye kaakati lwangozi bwe zijja nga nanyi ntaka omutuufu azuuse agenda ntebe tunuulya procedure kuva ku bajjajja emabega naye tubuuza third party oyo ajjawo right yasiyo omuntu okuba n'ettaka lyenga mukadde nze bwe mba munyazi bwe ntegeera nti owookusatu aba mutuufu ndiguza ababiri nfuuka owookusatu webale nnyo buli mwaka naye ng'abadde nze y'omu buli mwaka n'atunze omulala oba ebiri ebiro giyitawo bagenda otuuka ku third party ng'etteeka likugamba nti oyo alina lawful kubanga lwangozi zino etteeka likugambye gwe ddayo osibe chain eno yeerongoose yo yeetereze yokka ng'olina kinyage ate chain ogigamba otya ng'okimanyi etteeka lye lyava ate ng'etteeka ekkulu likugamba gwagula ettaka due diligence yiyo olina okunoonya gw'olina okukola saaki ekyateesawo saaki kyekiriwa ddayo paka ntebe obuuza obujjajja bw'ettaka akuguza ddala bajjajja be mu bali eri gye bali bw'oba tebaliyo jjajja waabo kuliko eyabaguza ebyapa eri biba bibiraga mpulira ate no nga third party omukugira awo wakyali obuki obuzibu kale obunyazi obuli mu balooya nabo buzzirwa bintu ebyo n'amateeka agatali mu matuufu ageetaga okulongoosa kale kyo ebadde by the way nja kubagaza emembe gya Katonda emirundi amazima olwaleero ekyo nakyo newankubadde si gwe mulamwa gwe tugenda okunyigiriza Jakana Sulaimani Nadduli yabawa omwaganya mumutuukirire nga ye ku namba y'essimu naddala ku nsonga ezikwatagana ku mateeka kyankizo nnyo okusanga looya ng'ate alinwamu amazima kubanga buli looya ate mu kulwanyisa obulyake ate oluusi be bakulembeza obulyake ate mu lugezigezi bw'oboogerako ne basinziira awo banoonye etteeka mwe bakusibira olw'okuboogerako n'okuwaayira olw'okuba nti be bakulembera wali egy'obwereere egyo bwe ndifunayo looyo agezaako okuwabira omuntu kuba nti wamuwawaabidde tulabe gy'agenda okukoleza bwe gaba nga amakooti nago gaasaanawo bwe gatyo nga nago gaasifulamu banyazi Empress Tasse mu mwaka 1967 yalaaja nanga Italy emaze okukomawo neeyagala yeesasuze kye yabakola mu mwaka 1936 bwe batuuka mu United Nations ng'ono atutte omusango gw'okuwoza Italy olw'okuba nti eri mu United Nations Abangereza bakinulira nga bali ku muganda waabwe kale ono yalabika nga eyaloopa omuganzi mu kizikiza ne bamusalira omusango nti waliwo omusango Italy kye yakola yali egezezzaako okutunuulira kwesasuza kubanga Ethiopia yaswaza Italy mu 36 omanyi Empress Tasse kye yagamba yabaga nti enfuga yammwe n'ensala yammwe obujulizi obuliweebwa mu maaso ga Katonda okulabika nga kimukoze si kituufu katirikere emirembe gya Katonda nakino njagala kibaddira mu nkola y'emu balooya n'abalamuzi abali eyo nga nammwe mwafuuka miwulenge muli banyazi mpuku ya bunyazi Katonda yaligenda okubalamula mazima
teri kirala. Awo wetusinzizza programu eno bw'obadde otandika ozze n'oyogera ekigambo ekinkwatiddeko ddala ye silence y'obwakabaka bwa Buganda eri omwana mulenzi Lumbuye ng'ensi yonna ekyebuuza mpukuuki mwakwekeddwa ate era wensinzidde nti sikutegedde bulungi obwakabaka bwa Buganda busirise butya era kibukwatirako wa Lumbuye bwasibwa. Bwe twali tuwa episode eyayita tukifaananyi bwe twannyonnyola ku bamemba ba Parliament siteeke ya Buganda bwe batagigasizza so nga ate okujja okuyingira Parliament basinziira wa bajja n'ensonga za Buganda. Buganda mpulira naye Buganda bwetatwalidde mukisa gwa gavumenti zejja netunuulira yo nga selfishness yaayo etunuulira kwabo beekola nabo mu Mmengo. Omukopi n'asigala nga yeerwanako kiki yekka naye omwana Fred Lumbuye abaddewo nga mpagiruwaga mu kutaasa kwa Ssaabasajja Kabaka mu bibadde bijja bikolebwa Mmengo bingi nnyo n'abalaga obunyazi obuliyo n'abalaga mayiga bwali omubi n'abalaga buli nsonga yonna ejja okukolebwa ku Ssaabasajja Kabaka n'abalaga eggwanga Uganda bwe lifaanagana. Ebintu bibiri biteekwa ositukira mu bunnambiro ng'oggyeko buli looya yenna ateekeddwa osituka waliwo yampandikira ekintu ekyo ne mugaa nti gundi baamu magezi n'okujja nga otandisa okupima mu sipiidi gy'oggiramu. mpulira wano people power oba kyetuyita NOP ne Buganda abo 99% batekwa situkiramu ku nsonga eyo. Ne Mayiga wano walipimiddwa amagezi go n'ogamba newankubadde mu byobufuzi bibaddewo naye ku lwa Buganda nnyingirawo ku mutabani waffe oyo asooka agibwewo ebisigale tubirabira eno tuneetereza naye ate weewunya abali mu nsonga ezo yalibanga n'oyo mwali. Lwaki Buganda esirika etya ku bantu abalinga abo? Museveni ayagala tutta tumalawo mu nkola yeyo natukwata buli gwala bayogera ku nsonga eyo. Buganda ne musirika mpulira Fred Lumbuye yali badde aweebwa n'obuzira mpulira ebyama byonna byakoonyeeko mazima ddala byonna birabise ebitundu 98 ku buli 100. mpulira lwaki tebiriiwo era n'okuyambibwa kwe tekuliwo nga Mmengo kyali badde olwaliro Nsabassebufu bwangu yayogere ne mukolo munne ku nsonga eyo amugambe nti si buli Muganda yonna ayogera naffe bakabaka batwogeredde ebintu biki bingi Abaganda bwe tutwala. mpulira nabategeeza nti Muteesa bamubuuza nga sukali bonywa wa gavana lulekereke kiki sukali Mmengo yaggwayo nkyaggulo kawungeezi oli eyo Buganda gitegeeze oba weetaaga kusonderwa tukusondere. Laga nti kituli mu kuteesegana ne gavana biyamba ggwanga lyange era bitambula bulungi tewaliwo nsonga. Naye olwaleero Kabaka bamwogeredde ebigambo bingi myaka 28 siraba nko bwalwadde lwa bigambo era tusabeeko apiriyo nezze ngega nti Ssaabasajja Kabaka gibwemu obwesige mazima. Ne Museveni likewise abakulembeze nakikutegeeza nti mu Bwakabaka bw'e Buganda omuyimbi tasibwa bwe bayimbanga ku mikolo nti emmere y'embuga ebadde etuuse weeriirwa naye ate mu mbeera yonna emmere y'embuga tesabwa naye badde etuuse weekola ki weeriirwa omuyimbi oyo tebattanga mutte. Ssaabasajja Kabaka yalagiranga nti akawaaye abantu mbajulire ki emmere ne bannabyabufuzi ffenna ba bloggers abaliyo n'ababawa ebyokulabirako nga bayigiza ku lw'eggwanga lyabwe n'obulumi tebagwanidde kusibwa busibwa. Mpambe y'ekyana ekito Buganda ne musirika mpulira ddala mukyalaga ekyokulabirako ku maanyi g'abantu agavayo ne gayimira ku lw'eggwanga lyabwe nga mmwe abali ebicepera abali Emmengo ate mwegasse ne Sserumbeete omukulu Museveni mu kuyimba mu kutulugunya abantu baffe. mpulira ekyo ddala kigwanidde basirise Ssaabasajja Kabaka mu buufu bwo ne mu bwetoowaze okusaba okwange kuli kutya nti gweyogezeganye ne mukulu munno omutegeeze ku nsonga za Fred Lumbuye amugambe nti oyo amute bwe kiriba kiganye Abaganda kiri waseffe abakopi osetukiramu okuwanika ebipande n'okwekalakaasa ku lwa munnaffe oyo newankubadde mu ebintu mbirabira ku steeringi kkono wana amakulu g'okuba nti twekalakaasa we gajjira. Bobi Wine mu kopi number 1 lwaki musobola okuvayo ku lulwe ne muwanika ebipande? mpulira Bobi Wine naawe n'ogaana okuvayo ku lw'omwana we mutulimbye ebbanga ddene bali ate kati olwaliro waali nze nabulwako kati n'ekituufu ali Uganda akyali ttake amateeka gali international tegakola akwatagana ku mawanga agayogera ku kigambo sovereignty. mpulira ago tegaliiwo international relations tebazimanyi n'amawanga ne minisita tumuyina mulambo ne minisita oba yali ekweru
eyavanaga nti Bobi Wine ani oyo Fred Lumbuye tumulina ali mu ngalo zaffe ate nkera walo n'abyegaana tukwateko ki okero lyemu olwaleero bonna bazanye gadibenga lyewaabwe bazanye kukulu jangu onkwekule Buganda tutekeddwa kwa mu decoys ezo amanya otekeddwa gasimba weewali mpulira ye Museveni ekyokubiri embasi ya ttake mweri tuwanike ebipande n'okuwanika kwa apiiru nga tusokedde ku embasi yawa yettake wano tubuuza omuntu waffe ng'ali mu nsi yammwe abaamukwata baliriddawa era aliriddawa mpulira bwe baba baganye abantu basobola okuwandika apiiru esobola okugoba muno embasi ya ttake nega nti ku lw'ensonga eyo neebukera butya Uganda neesituka wano neegenda neekwata omuntu ettake tekibeera likewise nti ne Museveni amawanga gonna ge twateekamu embasi ge tukolagana nago gaddemba okuva eni gamantuka ne gajja gakwata omuntu gwe gaagadde n'awaayo mpulira ebintu protocol weekolebwa weeri naye munnaffe Lumbuye afiire mu mbeera bw'etyo ng'abaava mu 1996 Abaganda bajja battibwa mu West ono yabuze bamutomeredde ku gundi ate babattiranga mu nzita ey'okulaga nti oba yabadde ava mu kiraba mu mwenge balwanaganidde oyo n'agenda mu anga eyo kizze luvannyuma lwa biseera bino kakasa nti nabali battibwa buttibwa tebaagenda mu ngenda ya kisirusiru kale mu bino ne His Excellency the President himself aba alaga obukulu bwe wano nti mu bino ebyekyana ekito eggwanga terigenda fugwa bwe lityo akabasa kaatema akatemera njuye n'abantu bawangala nabo mukize mugano obaana afiira ku bukulembeze bataabufiireko abaligenda osasulwa ku lwekyo bali babanjuye kiriba kibi Natasha gy'otudde Museveni okukera enkyanga avudde ku bukulembeze ng'eggwanga Uganda tokyalinnya mu kigere ekyokubiri ebyobugagga byammwe ebisinga mubizimbye mu Buganda wano abaana bonna kakabe kamwe akoogera nange nze gwolaba tewali kyabugagga kya Munnalwanda kiri mu ggwanga Uganda kye sitegedde nkiddamu tewali kyabugagga kye muzimbye wano Jenosale His Excellency President nti kino kya Mama Janet Museveni kino kya Muhoozi bino bya Natasha n'abasigalidde Abannalwanda abali wabweru wammwe ne Kagame byazimbye ng'ali eri n'abiteeka e Uganda byonna bimanyikiddwa palisiti naye amakulu mubizimbye mutyati binaawangalawo bitya mwetegese biguza baawano kubanga obunyiivu obuli mu bantu mubusize nga mulabanga obutaliiwo naye bujja kuzuuka olunaku lutya lumu mugenda kukola mutya Jenosale eggulu gye wadda toli wala nzijuke ku incident eyaliwo muzeeyi bwe yakunnyonnyola naga nti mukutte Ssejjusa gwe ssala oli emmere ku kemuvi ng'oli ku intelligence officer abaana bwe yatraining obamanyi omuwendo bwe guli naye nange neebuuza ekintu kimu Jenosale gy'oli ng'enteeka nawulidde bayogera nti gwazi zirimu ezikwata Fred Lumbuye ate mwamuleeta Simaya Ennyonyi yagwata ettake mwanga wano Lwanda ne muvugira mu Lwanda mumuleeta wano bw'aba ali wano nzikiriza mu linnya lya Katonda ekkulu oba taliiwo oba waali Buganda kyakkalwe gye muli ku bantu bammwe abavuddeyo ku lwa Buganda abatasasuddwa musitukire mulago okugaa nti okunyolwa kwaffe ye lwaki buli Muganda ayogera gwe tukwata buli Muganda wano waliwo bazonto olwayogerako abo bakwatibwa webale nnyo ne wabeerawo baani naye abalala aboogera mize gyabo abakanywa musayi ba Museveni nze kitange bwagezezzaako kunyumiza empisa gye baamuyisaamu n'okumusiba mu binnya ebyo empisa gye baamuyisaamu teyawooma mpulira amakulu nti newankwadde baali bamwagaliza kumutta naye kyabakka mu vi ne bamusibira mu kinnya emyezi 3 ennaku 9 nga amazzi gamukoma mu bulago aje Nadduli oyo yennyini gwolaba ne bamusiba ne bamuteeka mu kinnya Besigye nga ye mukuumi omukulu yego yabeeranga ku kinnya ekyo naye ng'ebirago tebyavanga woli Museveni nti mmuteeka eri mu kinnya eyo tukyanoonyereza mpulira ne bagenda obinoonyereza ng'ate enkwe ziri mu bo bennyini Abannalwanda wano Bannalwanda balina ebbanga lyonna baali mu nsiko omwo baali babi nga baagala nnyo okumutta nga buli kadde bakola enkwe zitta Museveni nga Baganda be bamukuuma bwe bati naye bwe baafuluma ebweru yayanukula n'agamba Baganda be basobya Abanankole tuwabibuzibwa buwabizibwa Abaganda naye nga kyeri ategeeza okimanyi nti ebyobufuzi tubiruddemu nnyo bano tebannabitegeera buki bulungi twalibanga tutegeseewo omutego ogwagala okumwekyusiriza ssebo omusajja oyo kyeyanukula Abaganda ku baali bamukoma ne bamubuuza mwaba baali bakuuma bakuli ku lusegere ani gwolabamu yakulyamu olukwe nga tebakubuulira nti abazze okulwanyisa be bano oba ggwe wateganga abantu bali okeme bano abakukuuma bagamba ki mpulira oba nfuna bulungi kaakati ebyokukwatekwata nga batugunya Abaganda bivudde ddala mu nsiko baali bangi
ali abo abafuluma mu nsiko nga bazze nga babalaba nga baali ba mitwe minene nga bamanyi kye baliko babanyiga baakafulumayo nga baali bakulu. Ontegeera bulungi? Kale Buganda tuleko situkiramu ku nsonga ezitali emu. Gwavunaana Lumbuye personally vayo na buufu bo n'esooka otaase eggwanga lyo. Si buli Muganda anayogera ku nsonga yonna gy'ayogeddeko nti akwatibwe. Mazima. Naffe tutunule butunuzi nga General Saloli wali ggulu azimba ebyobugagga bya muwane ne Kapeeka kubanga factory ziri e Kapeeka tezisoma ggwanga. Ekyo bakitegeere ebyo bya muntu buki buntu n'ettaka ko mutudde erya Namunkekeera eryo ttaka lya Buganda. Oba nfuna bulungi bunaakeera butya ssebo gwoyine kubanga wajja n'emmundu mwalwana Abaganda be mwalwana bo temubamanyi. Kale mu nkola eyo tufusemu amagezi ku lwa Fred Lumbuye tusobola okusitukirayo ng'Abaganda bwe kinayitako akaseera nga tulaba tewaliwo kwanukulwa nga n'ettaka egatemumanyi baloya batulimba tambuza vidiyo n'afuuka tambuza vidiyo bandabisizza bukutu bwe sebanga nako ne subscribing okwo ku YouTube noonya ku bya Fred Lumbuye mukulu munnange naye nga ssebo ninako ne kyendaba ali ttaka ate looya yagize looya ng'oli looya n'otamanya na tteeka liraga ku culprit wo mpulira ne mutuuka ettake ne baga nti looya gundi musonde ssente bweziti era ne mumwe ne musonde ssente ku looya ng'aganya okulaga omuntu waali looya naye abasonza ssente tewali era waliwo akantu ke nnatunuulira kano sikalinaako kwetonda nze nabaga sijja kuno kwogera bintu nti noonya buganzi apaana naye bwe ntunuulira bonna abali ku NOP baali banga ate mukono gwa Museveni oguli mu kutulimba abagenda ettake nabo bagobako newankubadde nga tugamba nti buli muntu yalisitukiddemu ku lulwe n'abo abaasituka banoonya buganzi mpulira naye omuntu ne mutuuka ettake n'osibira kuwa poliisi ng'ovudde n'olimemba wa paalamenti n'otagenda kutunuulira nti ngenzudde wano kandabe leader of opposition mu parliament atunnyonnyolere ensonga ya Fred Lumbuye gye ngendeddeko ng'omusajja Omuganda nga nti zaake ngenze ono omulala yaani ono yakawangula muwadankunyi waliwo n'omulala oli abadde nga ayogera simanya Mr. Update Seggirinya bonna bali eri baga kimu tuli kati wairo bituuse birongooseemu teri halaga ku Fred Lumbuye birongooseemu bamusibira mu kinnya kya toilet kiki kale awo international relations n'abaava wano leader of opposition yatudde mu parliament okulaga obukuukutivu kw'ensonga gwe baakwata aliwo opposition kikwatako generally amazima bannabuganda bame ba parliament abatudde mu kokasi ya parliament ya Buganda ekyo kibakwatako kubanga oyo mwana Muganda gwe baakwata era bye yali ayogerako byaliyogera ku ggwanga Buganda n'abantu abalituddemu ekyo nga tonnatunya ndi weenaalemu naye kasita oba ng'oli muki Muganda kikwatirako awo lwe baliba nga bayingidde ewuwo kikukwatako mpulira kale tuve mu bino ebyokusaaga era njaga kusaba kitange naye awandika ebbaluwa ku mulwanyi munnooli basseewo ku magezi nti tunula ennyingo namba 7 eno yali etegeeza ki Museveni wano Lwakasiisi yatta Abannalwanda ku lw'obote nga bayitirivu mpulira bwe yavaayo Lwakasiisi nga Museveni amaze okuwangula akaseera ke baali bamusibiddeyo yamuwa ekifo kya bwa advisor Lwakasiisi basonyiwa Lwakasiisi mu butemu bwe Fred Lumbuye atatemulanga ku muntu yadde noatya n'omu mwamukwata bwe muto ku byayoga kimanyisa amaze okukakasibwa byayogera bituufu mpulira ate oba abatuufu ba Lwakasiisi baakola ensobi ne zirabwako ne mubata buti olw'okuba Abannalwanda lwa ggwanga naye ate Fred Lumbuye naye mutwalidde mu ggwanga bw'otunuulira Lwakasiisi n'abantu be yatta omuwendo gwa Lwakasiisi gwogerekako Museveni yavaayo n'amusonyiwa era bwe yakwatibwa ensonyi nga taate Lwakasiisi yekka ne Nasulu n'amuteeramu Lumbuye owa Facebook ye bamulemedde era batuse ne ku level ekola ebyo kale nga bw'otunulira mu nsonga ya freedom of expression mu constitution n'etteeka eryogera ku freedom of speech onti ligezezaako kuunifyinga bannabuganda na Uganda mulimu ebyana n'abaki Nkoola Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ye kennyini nti abeeko bw'ayogera ne mukulu munno oyo Nkoola kitange Abdul Nadduli Meeja gwe baweerya ekitiibwa ky'obwa political general nga kiva ku oli Kayihura ositukiremu bonnambiro owandike ku bbaluwa ekyo oba si kyoyogere ku mwana oyo Museveni aleme kubaako kiba mukola kintu bwe kityo kubanga nze kunze wasituka n'obannyonnyola naye ate Lumbuye talinaako babe sinawulirayo n'omu ababe ye Buganda
ababa abokubiri ebadde kibiina kya Nupu kubanga abadde emiddewo nga mpaji wagaje bakola ki gye bali nga activist omukulu ne Bobi Wine ayenjettuka buyenjettusi twawandise obaluwa ng'ebyo byabadde afaayo nnyo okubikoonako n'otunuulira omwana ono oga nti atunuulirwa nga kyamuli tewannabaawo obufu bwonna bulaga nti twakoze ekyamagezi ekyokuba Nupu tekiriiwo apaana tekiriiwo kale ku bya Fred Lumbuye ekinjagadde okukoonako nga tulina kugenda ku puroguramu yandeesezza lwaleero amazima awo wennyini ngenda kusimbulizaawo bino wammanga mbadde nsaba onyambeko okubitegeera n'abo bwe tutabitegeera amagye ga Uganda gazze gakola ebintu eby'ettabbu eri abannayuganda bennyini be galina okukuuma omwo mwe muli obutambi buno bwengenda okubateerako obulaga okutulugunya abantu mu ebyo nno nga Museveni tannatulaga biki byakoze ku mbeera eyo nja kusayitinga nnyo okukuba abantu amasasi nja kusayitinga nnyo okubonyaabonya bannamawulire okubakuba emiggo abakyala okubambulamu n'okubalaga obwerere bwabwe nga bikolwa magye ga Uganda mulimu abasajja ab'amagye nga bavubuka okupacyanga bannayuganda empi abamu nga babasinga n'emyaka kale newankubadde b'amagye naye ekitiibwa ky'omuntu akusinga emyaka kisigalawo ekyo tebakiwadde nnyo kitiibwa ekyo ne kintwala ku bibi enkumuliitu ebizze ne byogerwako oluvannyuma nga mwenja okuzingira ne sipiiki ya Museveni mwajja oluvannyuma n'atulaga mu ngeri y'okutulimba kale nno kuyite ku dyeka nti tekyaliyo kutulugunya muntu ate kumujja mu bujulizi ku musango gw'abaakoze ebyo byonna ng'alaga nti bibadde ng'ebitamanyiddwa obutambi obw'enjawulo bwe mbateerako bwe njagala jakana ate mubuulizeemu ebibuuzo kale nno nyina ekintu ekinnumya omutwe nti munnamagye akola omusango akoze ku muntu wa bulijjo nga naye muntu omuntu oyo n'atafuna bwenkanya ow'amagye n'atatunulwamu nandiki ne bw'aba alina kyamwononedde n'atafuna kuliirwa olwaleero nga bw'oli munnamateeka wenjagala awo okusimbuliza ate gyenja okuggukira eyo nga mmaze okulaga obutambi buno bwe mbadde ndaga abantu nsaba nkubuuze amagye gaffe gano gazze gavaawa gatandise gatya biki ebizze bitambulira mu buweereza bw'obusirikale n'amagye ng'ekigambo ekigatta abasirikale abaawamu n'obuweereza obw'abakwata mmundu wenja okusinziira mu by'oŋŋambye nkubuulizeemu ebibuuzo kantandike nawa gye bavudde nadda ku bibuuzo bye neebuuza seba amagye gano geezimbye gatya mu ggwanga gatambudde gatya era gabaddewo gatya banna TMO bannabuganda bannange okutwalira ddala n'eggwanga Uganda njagala okubategeeza ekintu kino nti state 13 zino mu kwetondawo kwazo nga muzungu yazikulembedde ezikola obuwangwa 11 buli ggwanga mu bwakabaka bwalyo bwalina abasirikale baalyo abakuuma eggwanga eryo nabwe kityo obukuumi obwo bwajja buliyo nga bukuuma amawanga ago bwajja ne busitulwa nga amawanga ago galwanagana n'amawanga amalala okusobola okugaziza territories zaago kale bw'otunuulira eggwanga eryawamu tetuyinza kugamba nti amagye gaali Buganda wokka wabula ne mu bitundu biri ebyetoolodde eggwanga Uganda buli kitundu kyalina amagye gaakyo agakwatagana mu buwangwa onfuna bulungi wabula ekyensusuuba ekyalimu kyekiriwa nti bw'otunuulira ebbuyungu ly'eggwanga Uganda lye baatuzingiramu awamu supremacy ne superiority yali ey'amaanyi yali esinze Buganda mu nkolagana gye yatandika nabo n'omuzungu abaasooka okujja muno abaddugavu mu 1839 be baali abawarabu nga bakwatagana n'abava Zanzibar era Buganda ejje lyayo bagenda odisinkagana no lyali organized nnyo newankubadde twali tukozesa busaale kaakati tuva ku busaale obwo tuyingira mu mmundu ez'okumenya ze bateekamu ne buno bu gunpowders ne ziddawo kisasi kimu oba gye bayitanga emmundu ey'okumenya kale bwe tuzze tutambula naye ng'ejje lya Buganda ddyo mu kwetondawo kwali okuva ku Ssekabaka Kintu awo wonna wonna twalijja ettabaazi lyali weeriri
ekitiibwa ky'obwagabunga we kitandikira nga tumaze okwegattira awamu abaali bava mu kika eky'obujjaluwo ne babanga bali awo mu kuweereza kwabwe kabaka n'aba ekitiibwa ky'okuba nti be bagabunga abaseeza ku mazzi be ba Marines. Ne tujja nga twetoola okuva ku gabunga oyo up to date omuzungu wajjidde ne tubeerako ne gwe tuyita Gabriel Kintu era oyo yabadde ku jjenga ddene nnyo era nga n'omulimu gwe yakola mu buweereza bwe obw'obusirikale nga jjeno mukulu mu bwakabaka bwaki bwa Buganda. Kaakati bwe tuzze tutambula n'amagye gaffe nti omuzungu si yatutenderawo amagye wabula amagye kye tuyita obukuumi bw'eggwanga olwedde kyabangawo mu buli ggwanga n'obuwangwa bwe tulina mu sese 13 naye ng'ate amagye agaali ag'amaanyi n'obungi bwago gaali gasinza mu bwakabaka bw'e Buganda agaakosebwanga n'okugezaako okulwanagana n'okugaziza territory za Buganda okutuuka gye ziyita. Mpulira. Ofuna bulungi? Nkufuna. Kaakati bw'otunuulira amagye gaffe ge twatambulanga nago bwe nkuzzayo kukemega mu 1774 ku Ssekabaka Muteesa asooka ow'olubereberye amagye agaali gava e Misiri nga gayise no mu South Sudan gajje ne gawabanga gajje gagoba omugga guli naye amagye gabwe ladda yali emaze okufa ke tuyita ka kampasi ne bajja ate basibira e Buganda. Mpulira. Onfuna bulungi? Nkufuna. Bwe basibira e Buganda bategeeza ku baffe Ssaabasajja Kabaka nti waliwo amagye gaba ba South Sudan aba Misiri bakyerupa abagobye ne batuuka eggwanga Buganda kitunaba kutegeera bazze kutabaala bwa kabaka bazze kukola katya. Kabaka n'alagira ejja okuva e Lubaga ne lisimba ennyiri mpaka Buluuli ogezaako tunulira abo bajjidde ku mugoogwo baagala ki abajasi 12 Abamisiri baawambibwa ne basibibwa ne waffe era babassa ku kye tuyita envubya kubanga envubya lyanga ekwata okugulu kuno ne kuno nga tolina bw'otoloka. Mpulira. Onfuna bulungi? Nkufuna. Kaakati bwe bamala okukwatibwa abantu abo abantu bali ab'Emisiri bajja okuwondera abantu babe baakoze eki ne batunuulira kano gwe baaweereza gwe bali bayita Chainlong omudde buli ng'ava Misiri ajja awondera amagye galiwa gano 1600 manga 1874 agenda otuuka wano ng'abantu bali twabakutte ne tubatereka buki tetwatta batte. Onfuna bulungi? Era yeebaza n'okugamba nti tumaze okukakasa eggwanga lino nti kkulu olw'obutaputa bw'olulimi olwaliwo ng'Abawarabu abajja muno baali bategeeza ku Luwarabu luno nga baliwo awo baali basobola okuwulira ebigambo baali bakola ki. Misiri ne yeebaza okukuuma abajaasi ba 12 okubaako nga tebali gwe basse neega nti tubali tuteekeddwa okukuba eggwanga lino tubali twagala kulyozeewo booza liggwewo naye ate kye mukoze kiraze nti empisa mumanyi kye bayita etteeka lya prisoners of war. Mpulira. Ondaba bulungi? Nkulaba. Kaakati amagye ago gennyini ge twalina okuva ku mirembe egyo tugenda otutuuka mu ndagaano y'olwenda amagye gonna gye gaali mu mawanga g'abaddugavu gakkiriza okusaawo kw'omukago kubanga bwe twali tusaba ekigambo protectorate Bungereza yasaba ekintu kimu amagye gano tugamalogamatinge n'amagye gaayo yoyo yebeesasula naye nga kyeyatubbamu obwongo mu kusasula okwo ate omusolo ogwaffe kwe yatoolanga n'esasula teyali Bungereza. Mpulira. Oba nfuna bulungi? Ebyobugagga bwaffe kwe baatulanga ne basasula amagye ago n'amagye agasigalidde gye gali. Kaakati bwe tutandika amagye amakulu gamba nti dda tugabala nti gaggwanga eryawamu erya Uganda tusooka n'amagye ga Bungereza bwe geegatta bakakola amalgamation mu ndagaano yasooka mu 1894 nga tugaba n'obuyinza wakati wa gavumenti Engereza ne gavumenti eŋŋanda. Mu ndagaano y'olwenda bwe tutuukamu Buganda weeweerayo amagye gayo mu lwatu nega nti gabeere nga gafugwa Queen Kabaka n'obulabize bwago n'abakyala wa Bungereza yagenda okulabirira amagye ago. Kale obukuumi obusobola okutuweebwa nga buli uniform nga tulina amagye gaffe okujjako kye baakola kyali kimu. PGB yali y'olwaliro gy'olaba amagye agakuuma Ssaabasajja Kabaka omuzungu si yagatraininganga ago baagamuggyako era yasigaza amagye ge agakuuma ekigambo Buganda jurisdiction bonna bali bakuŋŋaanya obbateeka wali mu kibuga Kampala Buganda yasigaza obuyinza bwayo n'amagye agaali gasobola okukuuma ebitundu byago ebisigalidde newankubadde twakola endagaano egamba nti amagye agasigalidde gonna gasigale ku Mungereza olw'okuba tuli mu kigambo kiki protectorate. Mpulira. Wano endagaano ey'olwenda otandikira amagye okakasa nti tuva mu kigambo kye tugamba nti the Buganda Army tuyingira mu kye tuyita King's African Rifles. Mpulira. Onfuna bulungi? Lwenda olwerere bwe kitandikire kya King's African Rifles. Dwaki? Kubanga twagatta mawanga mu bwakabaka bwago ogatta amagye ago okusobola okuba nti tugakwasa Omungereza kyekyaganyisa King's African Rifles naye nga agakulembera ani Mungereza. Mpulira.
Kaakati enkambi eddako oluvannyuma lw'okugattagana n'omuzungu etandikirwako embereberye wano mu Uganda. Omuzungu mu Buganda yamuwa ekifo kya Bombo waateeka enkambi mu 1996. Awo tandikira n'okuzimba ekigambo King's African Rifle. Ne tuba nga twabeerawo ebbanga ddene lya myaka kumpi gyali emyaka 8 egijjudde. Naye mu kuba nti Omuganda bwe bamutunuulira n'ebyo ebizze bikolebwa mu history we, bwe twagenda okukuba Omujamani yali alemedde ku lusozi ne baga nti Abaganda bano awolike bayinza okukeera ne beefuulira Omuzungu ono olw'emmundu ze balina empitirivu ezaali zituguliddwa okuva eri mu Zanzibar. Abawala bwe twali tukolagana nabo kubanga batwalanga amasanga ne baleeta emmundu oba bwe twawansiganyanga mu bintu ebyaliwo nga butter trade bwe twali tutambula. Kubanga by then sente zaali tezinnabakola ki kujja kubanga lupiiya enkumbereberye ejja wano mu mwaka wa 1903 okutandika okukozesa ssente eza nnusu. Kaakati bwe tuzze tutambula bwe bamala okuteekawo enkambi eyo Omuzungu ng'amaze okutweraliikira 1918 n'akyusa enkambi eyali etandikiddwa mu mwaka 1916 n'atusitula enkambi enkulu ey'amagye agalimu agasinga Abaganda n'agisibiza emmagamaga eri mu Busoga nga kijja tutwala distance nene Omuganda okuva e Busoga ajja alwana ayite mu ggwanga eryo ajja kuba Omuzungu yali atadde enkambi enkulu mu kufuga amawanga ga Africa mu Buganda wali protectorate. Bwe batyo batusesetula amagye ago ne gaba nga gajja gali amalgamated. Kaakati bwe tuva mu Ebombo wasigalanga nawo wakulu. Wasigala wakulu. Kaakati bwe tuvaawo tuva mu kigambo kya King's African Rifle mu mwaka 1962 nga tumaze okwefuga amagye ago ne gakyusizibwa ne gawa erinnya lya Uganda Army okuva mu mwaka 1962 mpaka mu 1979. Bwe tuzze tutambula bwe tutyo okuva mu mwaka 1979 ne tujja ntuga nti Uganda Defense okuva mu mwaka 1978 mpaka 86 ba Museveni nga bavudde mu nsiko. Abo batandika ekigambo kya NRA okuva mu mwaka 1986 mpaka mu 1995 tukoledde constitution ne tugajja eri mu NRA ne galoka gafuuka kye tuyita UPDF. Bwe tuzze tutambula n'amagye nga twetyo mu buufu bwe bumu nga tugattaganye bugattaganya. Naye nga King's African Rifle eyo yali badde ng'Omungereza bwe yali adde mu mwaka 1962 amagye ago nabyo byali biteekeddwa okudda gaali gateekeddwa okuba nga gaddizibwayo mu states ziri bwe zaakola ki. Naye olw'okuba teyatwagaliza era nga lyafuuse mulabe gye tuli olw'ensonga ennyingi ze twakolerako episode eyo emu nti ddyo Omuzungu yafuuka omulabe kuba twagikolako abalabe ba Buganda ne tunnyonnyola Omuzungu ddyo okuva mu Ordinary Council lwe yafuuka omulabe lw'Obwakabaka bw'e Buganda n'ezo ensuubiza zaatukola eziraga nti mazima ddala yalina obukyayi bungi eri Omuganda specifically Omuganda. Ng'era ekigambo kino kyamuluma nnyo Kencho ganti eggwanga lya Buganda lyakola endagaano n'Omungereza ng'eyogera ekigambo protectorate. Kale bwe tuzze tutambula mpola naye nga kyenjagala okukutunuzaamu mu magye gano aga King's African Rifle bamala okugatwala baaweereza Abazungu abajaasi abajja ku madaala ga captain n'aga kano okujja somesa empisa mu magye kubanga baatunuulira nti Buganda yalina amagye gayo nga gaali organized nga tegaalina migozobano gyonna gye gaatuusa kuba amawanga basigalidde. Era twategeranga ekigambo prisoners of war n'okuba nitumanyi nti bwe tuwamba ate tetutta twegattibwako bwegattibwa. Kale bwasanga empisa nga yali nnene mu King's African Rifle yali ekulemberwa Buganda wano ne mawanga ageetoolodde gali agasigalidde ng'ejje lya Buganda empisa lyalina nningi n'okutegeera kw'ebiragiro. Kaakati empisa baazongeramu n'okuwa kw'ebitiibwa ne tuba nga twatambula bulungi nga temwalimu nsasagge yonna yatuusa bulabe ku bantu baatooloddewo. Naye bwe twebuuliza we tusanga ensasagge okuva mu mwaka 1962 buli gavumenti ezzeeko ng'oggyeko ya Ssekabaka Muteesa okuva mu 63 mpaka 66 ani 64 we baatudismantolingira ng'obote ate atuyiseemu okwagala tutwala. Bulijjo we libadde ne lwangoozi zaalyo embi ezituusiddwa ku ggwanga Uganda ne bannayuganda most especially Abaganda. Kaakati bw'otunuulira ejjeeryo gye tuvudde ne bwe tuzze tutambula
ate je bw'ogatta emizeemi byegibadde mu gavumenti ezeetongodde otuuka mu mwaka 1998 bano bayingiridde ensiko college erya revolution erigattiddwako omuntu wa wansi okulwanyisa effugabbi eri mu bakulembeze abaliwo ate erya 1996 bwe lifulumya ebweru ne tondawo ekigambo UPDF buli kikolobera ekibi ate ekisusiza ku baamawanga gali esinze n'abazungu ng'opijjeeko abakulembeze abaatusookawo Bote Amini bano balutwa bano bagundi ate gavumenti ya Museveni n'amajjeege obubi bwago gabadde gwa kimpowooze naye ate bugasse amawanga gali agasigalidde manga abakulembeze abasigalidde mu kwetikka ebibi gakoze so nga ate yayimbanga n'oluyimbo lwe gana amagye gazze g'abantu era ejje lizimbiddwa bantu lizze kuuma bantu n'ebyaki n'ebyabwe naye emigozo bano mu myaka 35 ku 16 bw'otunuulira ejjengo liwa credibility y'okugamba nti weeriri ate erya Museveni oliwo ebitundu 7 ku 10 ku mpeereza yaalyo ate babadde babi mu kimpowooze ng'era banoonyerezaako ate munda ebirabwako kungulu bitono nnyo ku mpisa gye beeyisaamu ate munda mpulira onfuna bulungi nkufuna kaakati lwaki nnenya amagye ga Museveni mu mbeera eriwo y'olwaleero n'okutunuulira nga buzotunuulira history w'amagye gy'avudde n'empeereza y'obwakabaka bwe tubadde twegatta n'otutuuka kigambo King's African Rifle ate ono abadde mubi nnyo mpulira kwe kuba nti abantu bwe bamwegattako yakulembeza ekigambo ekigamba tuzze kulwanyisa mayisa mabi na ffugabbi eribadde mu gavumenti ezo ezitukulembedde kyobula nti ennyingo nnamba 7 terina kyekugira yaga redressing all the errors committed by the past regimes kaakati mu past regimes ezo mu ebyo byalimu ebikolobero byonna ebyaliwo twalibadde tetwetaaga na kuddamu kubirabako yadde akatono mu magye agaffe agaaliwo kubanga olwaliro amagye ge tulina gatutte professions zonna ng'abasinga bonna basomye kale nga bw'otunulira omuntu asomye olwaleero ng'ayingidde amagye tumubala okuba n'empisa nga zanjawulo mu buyigirize bwe obutafaananako Savage gwe bajja eri wansi mu kitoomi kujja kuyingira magye ng'ag'Obote ng'era bw'otunulira ku magye agaaliwo era gakulembeddwa agakkone nga yakuŋŋaanya bisambaazi by'abantu abatasomeddeeko ddala nga baatutte mu magye P1 P2 mpulira oyo bw'omusinkagana talina kyasuubira okugyako okutta nga g'emaanyi g'emmundu g'akola ki gaalina era bw'otunulira ku koninoga nti ajje lye baali kutta eryegasse ku ggwanga lya Uganda muba muzeeyo mabega kumpi emyaka nga 50 mpulira lwaki nti olwaliro amagye geetaaga bali professioned okusinga naye ate ku mulembe okuli professioned ate kwe kusinza ebikolobero professionally mpulira oba nfuna bulungi kyekimpowooze kyogambye kyeŋŋamba naye ng'ate mabi ddala kale mu kunyweza ekintu kino njagala kulagayo ku bintu ebimu ebizze bikolebwa nga ate tewali badde nti obisobe mu baamagye nga balina profession kyensookerako ddala okukutegeeza omuntu w'amagye mu ggwanga Uganda mu akiti yaabwe ebafuga bw'otuna mu constitution katundu kaabwe akabateekawo ka 208 ago magye 211 eyo poliisi naye oluvannyuma lw'okuwaŋŋambizibwa mu constitution nti mwebali balina akiti eyaabwe ebafuga ey'amagye ow'amagye yenna ne bw'otuuka ku ddala lya 5-star general ekitiibwa kyo kikugamba nti mukama we ye civilian mpulira era bw'otuuka ku weero si wano kyatteeka ow'amagye ateeka okukubira saluti atandikira mu hairaka y'obuweereza eyo eyoba 5-star general ow'amagye ne bw'aba general yes civilian abawankizo nnyo mpulira mu location wano yaba Museveni oteekwa omukubira saluti kubanga oyo atandikirwako bw'obanga oyo atandikwako mu byobufuzi nga tebagambye ekitiibwa kyo kisukka civilian asembayo wa wansi atalina nakyali ate olwo afunye ku kitiibwa mpulira yes alina kuba wankizo mpulira ekyokubiri munnamagye gwali eyo gy'otudde kyagala okitegeere omuntu wa wansi okitegeere kino munnamagye mukoziwo kubanga asasula ssente za muwi wa musolo yefita national fund mpulira onfuna social fund ontegeera bulungi kaakati yenna gyali munnamagye buli kikolobero kyonna kyakola etteeka limukwata mu bw'amagye bwe sina kindi n'oggobwa mu magye ge era n'aliwa n'ekyekyo n'akisasulira kubanga etteeka likugamba nti guno mulimu n'ow'amagye aliwa bulijjo mmanyi ow'amagye ate ow'amagye yatwala pulezidenti bwankuba biba biwedde naye aliwa ow'amagye etteeka limukwata era n'asibwa civilian court bayitayo before nga tebannakutwalibwa mu kooti y'amagye naye basookawa mu civilian court ate bwe musango wakoze nga guli civil ate nze civility yange egenda mu magye
nze sigenda mu kooti inasigala eno mu kooti ezaffe ezabaki kubanga newankubadde wayingira amagye eyo government agency ekyokubiri ku kyo bwe wayingira amagye wasiga ne humanity obuntu kyekikutwala kirwa nti twateekayo ndogo yadde roboti twateekayo baki bantu kale yenna omuntu ali eyo ng'owamagye akukosezza kyoteekeddwa osooka okukola kwe kukwata ennamba oba erinnya lye n'omanya ne wa gy'asinzidde n'abasobola mukuba ebifaananyi n'osibira mu kkooti y'abantu ekkooti y'abantu n'eryoka eyita n'ewandiika kkooti y'amagye esobole okuvunaana omuntu ono mu buntu bwe n'empisa ze embi. Civilian w'amagye bw'aba alina kyakkoze. Yes, n'abe wa poliisi yenna ali mu agency ya government. Yes. Sooka likwate mugguleko omusango butereevu mu kkooti ezaffe kubanga etteeka lya wano ekkulu terikugamba nti buli musango gukwatiddwa oba guvunaana gwanaavunaana osooka ku poliisi si bwe guli. Etteeka likuwa enkizo okugenda mu kkooti direct nga togenze ku poliisi. Ekitegeeza abantu bulijjo bamanyi nti omuntu osooka mutwala ku poliisi n'ofuna ate byawo ebyo n'ofuna bakayitaani akapapula ako. Kitongole ekikola nga kisinzidde ku biragiro. Ebiragiro byakyo ebiseera ebisinga byakwasa mpisa abo bakoze ensobi mu community. Ne batandika empisa nga bazikoze ekiragiro kya poliisi ekisooka kirina kuva mu kkooti nti gundi otumwagala warranty obula nti bagikubuuza warranty entwala eriwa era bagibuuza ba poliisi gwe mugaso gwa warranty. Kaakati mu mbeera y'obuweerezeganya obwo owa poliisi n'ow'amagye bonna bavunaanibwa era buli nsobi yonna gye babakoze owa poliisi n'ow'amagye bagobwa mu kitiibwa kyabwe eky'obuweereza n'abamu babawa demotions nga bagenda ofuluma ebintu ebyo. Wano we nnakubira enanga era ne ŋŋamba nti entegeera ya poliisi ya Uganda eri etya okyola munnamateeka mukulu ono omulala ono ayogera poliisi yani enanga munnamateeka muki mukulu naye bwe bayogera ku bantu majja abakola ebikolobero nga Museveni amaze obbavaayo n'obbawaranka be baali bagenda okufulumya okyola yatutegeeza bukulu nga ayise mu enanga nti bagenda kuweebwa akasiimo nga bagobwa nenga nti ataagobeddwa aweebwa atya akasiimo eryo ggwanga oba otegeera by'okola abaali badde etteeka eribagamba nga era weerirambike nti bakwatibwa basibwa n'okugwa mu bitibwa babyo eby'obuweereza n'okuba dimootinga olw'empisa embi kubanga abo bali ku ssente ya muki buli guba mulimu si kutuyamba buyambi nti nagenze mu magye nze kuyamba ggwanga ogenze ku misonga mmeka sasulwa ku ogwo omulimu ogenda okuweebwa weesaddaaseeyo naye togabuga nti ogenze abeewaayo ku lwabwe be bali mu 896 kubanga abo tebasasula era tewaliwo ssente zibasasulanga mu ssaala tebagenda nga bagusuubira era tebagenda nga bagusuubira bajja ku lwa ggwanga bwe tuyinza okuwa ekitiibwa so si bano abavuddeyo nga 896 amaze kuggwa oyo ogenze ku lwa mulimu kale byonna byokola bweru w'omulimu oteekwa okuvunaanibwa mazima ontegedde bulungi amagye ga Museveni ng'osanga olwaleero nga begasse ne poliisi nga bakuuma atabba ettaka ly'omuntu munnansi so nga akatundu ka 26 kakunyonnyola kakulaga nti ejje lyajja okukuuma omuntu n'ebyaki likewise ne poliisi bweti bwekola ki bw'erina okuba naye olwaliro ate amagye ge gayimira ku ttaka ly'abantu mu Buganda nga ge gakoseddwa ate gagoba nannyini ttaka olwa interest ya mukama waabwe abaali waggulu abasindise kubanga babeera wansi waabwe n'ekyokubiri n'oyo omusirikale yenna ekozesezza emmundu ng'ekitiibwa n'amagye mu agency ya gavumenti nabbiramu omuntu wa wansi onfuna bulungi n'omusanga nga kapiteeni naye nga si mukuba mu mataka aleruka ng'era buli ttaka eriremye yinna gwe bakwata nga kapiteeni n'aleeta abasirikale ababaaya abakozese kubanga ne General Salogo obadde muzeegwe nakyabya ku University ya Muzeegwe yaleeta Red Top naye nga bba byani bw'aba ayagala okubba eby'omuntu yes aleeta abali n'abakozesa n'abateekawo n'abakozesa kale atteeka eriteeka okubalongoosa mu weeriri naye okuba lyasuulibwa ab'amagye bateekwa okuvayo ku nsonga eyo era bwe nawulira Beti Kamyalulinga akyogerako okuyisa kw'amateeka ago ndowooza era kyekyamumisa n'omugaati ku mulundi guno naye ne bamufulumya omuteeka ebiri kubanga yakwata wateekeddwa kukolaki bali agambye tugenda kuva tuyisiza etteeka ery'abapoliisi n'ab'amagye abagenda ku mataka g'abantu nga mwe mubakuuma teyalaalayo bwe bakyusa yafuluma advisor ofuna bulungi kaakati ab'amagye emize emira gye balina gyemize egy'okuyingira mu bizinensi z'abano abawansi bw'obanga ogiyingiddemu tebali badde lutalo nga musala gwo gw'ojjeyo nga munnamagye naye bw'otunulira mu mirimu gy'abantu abasinza ogigootanya mu ggwanga Uganda kye kigambo munnamagye ekintu kya mukama waffe wa mukulu ekyo kya w'amagye tojja kiyingiramu
bwe bayingidde mu butale okusingira ddala ate bwe bayonoonye buki bwonoone obasanga batudde baga nti akantu ako tekawa musolo kubanga ka kapiteeni gundi ka sajenti gundi noka nti munnamagye kika kyoyo ate amanyi nti eno gyayingidde basiviliani bannanyini bizinensi bw'oyingira eno kola nnyo okuteeka nti bw'ogenda mu Befeso fuuka muki gwe naawe fuuka wa bulijjo ekyambalo kyo n'ekitiibwa kyo kiveeyo ng'ate bakunyigiriza buki so si kuvaayo ng'ate gw'onyigiriza bw'ajja mu business naawe weeyise nga musuubuzi tokozesa mundu kutiisa b'osanze mu katale na kitiibwa kya kukangakanga naye ate obasingagana mu butale ne bizinesi bayingiddemu abasinze zoonoona be babadde abo ne bazoonoonera mu kuwa kw'emisolo ne bazoonoonera mu kukuuma kwa bizinesi eyo okutambula ne banyigiriza bannaabwe mu kubaggyako emirimu ne babanga ekintu kyekubidde oludda lutya lumu ago magye ge galiyo era ge galutawaanya ga 496 kye tuyita UPDF Army olwaleero mazima onfuna bulungi amagye ago gennyini genyigidde mize gy'okubba n'okutemula abantu misana ttuku kubanga etteeka ly'emmundu lituga nti ago jurisdiction ebeera ku Army na police oba agency ya gavumenti abasemu badde battibwa mafumu magye bakubwa masasi webale nnyo ekyokubiri ku kyo gabadde magye go gennyini agavudde okutulugunya ate omuntu wa wansi bw'otunulira Nalufenya nebadde bikolebwayo eyo si poliisi eyo gundi ame poliisi eri yekola emirimu egyo egy'okutulugunya abantu amakugunyu tebalina otulugunya civilian enjala temuli amaaso agamu gakomawo gatwakadde emigongo gyabwe bikukufuba bya tractor bino ebiringanga ebigundi bya tractor ebyo byolaba bikukufuba bye bazimbyeko babokyeza amapaasi ate ne bataswala ne babatulaga eno mukangakanga ba civilian kulaga nti ejje likyaliwo kiki ngate ensonga eyabaleeta si eyo oba Museveni byagamba ebyo ebiriwa tebirina kuddamu kukolebwa ebitya Museveni anti yazze n'atugamba jjo nti tebalina kutulugunya muntu in custody era okusinziira ku sipiiki ya security avubirira ebintu ebyo nga kamanda inichi bannabyabufuzi abasinga benyigidde mu byobufuzi byembaddemu ebifo by'ebyobufuzi nosinga kapiteeni nga yatawaanya mu kwetika obubokisi bw'ebyobufuzi by'obululu ne bajja buyiwamu ku lwa mukama waabwe abo bombadde mumanyi bayitivu bwe tubeedde mu Nakasekaawo nga bakozesa maanyi wano mu w'obulenzi mwebalimba manyi balwanira NRM ng'oggyeko ekyo mutabani w'omulwanyi afuuka ekizibu era nebaza kitange mu bulwanyi bw'okulaga empisa nga yasigala w'amagye nga n'ennamba ebadde esinga ebadde temanyanga nti w'amagye paka lwawummudde kubanga takulembezanko kigambo magye abadde akulembesa humanity era abantu bangi batasiza ku mataka gabe gabadde babba ne mu byobufuzi abadde bejja nga beerimbika ffe tuli b'amagye era tubadde onaga nti bajje tategeera na kikyalikooyo ffe twakusookayo amagye tegajjanga lw'ebyo naye olw'okuba basinga badde beŋŋambye olw'eggwanga nti mukama waabwe afuga Munnalwanda ate nga abakulu abasinga babadde baki Bannalwanda kale ebyobufuzi babyonoonera awo mu lwanga eyo nga badde balimu ate ne bitakoma kuba nti byebweru byokka ne mu magye ne bateekamu ebyobufuzi mu bantu abo kubanga bwe batuukayo abakulu bokka abeereere abasinga badde bajjeno bakapiteeni okuva ku ddala okwamuka eri bakkano ba brigade yabaki bonna obasanga amagye ago ennamba ey'Abannalwanda nnyingi okusinga ku mawanga agasigalidde ebyo si bya bufuzi kale mu byobufuzi by'ebweru ate bayingiddemu kinene okunoonayo ate nga beetabikiddwa mu kukozesa maanyi ga mmundu kapiteeni yalagidde twagala gundi yabaawangula olw'omusanga kweru si ku kyalo yawa fatuwa yalagira ebintu ebyo bigenda kulongoosebwa bitya nga amagye gajja lwa nsonga yakwimira ku muntu w'abantu amagye ago gennyini g'osanga gakuba abantu nga gataddewo obulamuzi bwago kuba akutte emmundu akuma mukama waatya omu nalaba kuwa ekirole gwe bali bakuba empi nti avuze bikiroole naye ngoloko bali ku mmotoka ng'erina mukama waabwe gwe bakuuma mu kifo ky'okuvuga ogenda mu maaso kugamba owa traffic nga bakutte trailer eno n'ennamba yaayo bawe owa traffic akole omulimu ogwo ate bo bennyini bateekawo obulamuzi Kyaligonza jjo byabalamu bamulagawo ng'akuba owa poliisi Kyaligonza yali bansingira mu kkubo owa traffic n'abaako ekyamugamba yavaayo nakka nti ndi mulwanyi n'amukuba badde bitegeera kale wabaddewo embeera y'abantu okuttibwa nga si kyangu naye wa poliisi yabaddaga nti kale mu mbeera nga bweri ne bakizzaako ne bateese nti abannaye naffe twewe ku nkizo n'ekitiibwa tuli agency y'emu naye gundi okwetera mu kkubo n'okola ensonga gundi ne gundi si kituufu naye abeeko okunyonera kwaga nti abaaye
olwaira abantu abatutta bangi bayise mu bapoliisi bennyini ne bamaje bannaffe bwe bateekawo tukwata nti nakutte Kkubo gundi ne bantegera okwo n'emmundu ne babanga babigayirizawa naye bwe yakuba publicly kyalaga nti ekitiibwa ky'amaanyi mu magye okukozesa ebintu ebyo okuba abantu oyo teyaliwo amagye si jeno mulamba kwebale nnyo kale bw'otunula ate bannamagye abazze bateekawo judgment ekuba abantu mu magye teriyo watteeka omuntu bw'akwata n'akukuba ejjinja n'akuttirawo aba yeerwanyeko bwerwanye etteeka terina we limuvunaanira gw'olina emmundu gw'okutta otandika omukuba mu nkuba gy'omukubyemu abantu bakwekalakasako ne bakukuba ne bakuttiraawo ogenda kuvunaana aliwa amasasi nga tewaba ab'amagye abo bennyini ng'obaggyeko mu bintu ebyo batandise okuba ku byalo nga bakangaliza ddala bw'aba n'emmundu awo oba takyasala mbalabye nnyo wano mu bikali bye badde bazimba nga by'ab'amagye ate ab'amasannyalaze tebayingirayo ow'amasannyalaze akola omulimu gwe tawalampa muti era n'ono akola omulimu munene ng'ekikondo ekyo era ab'amasannyalaze balina okuteekawo enkola ng'amagye bamateeka gakyabalemye ekikondo tekiyingira mu nju gy'okola ki naye olw'okuba yakayajja yatuyambako kinene kuba amagye abo ayota amasannyalaze emyaka 10 nga tali 10 kyonna kyakoze eki nga mundu yesolooza nanti ekikondo yakisibira mu geeti ye tolina bw'ojja kujja ezo zonna mpisa zabaki z'abamagye kaakati obubbi obadde bukyasinza okukuula ejjembe mu ggwanga Uganda bonna obusanga mu b'amagye onfuna bulungi mu babaki b'amagye lwaki tunuulira ku b'amagye bakwasa ennyanja abazikuumako era abazirawuna abantu batidde ku nnyanja okubayitirivu mu bintu by'ekyana ekito ne bavaayo ne bayogera ku nsonga ne bakitwala nga kiki kikulu naye ng'abadde bakola bubbi obubadde baki bo bennyini ebizibu bye bakutte tebabiragaayo nti era bino nabo babiteeka mu kulya buli amagye ago gagenda kubeerawo gatya mu bbanga lyonna nga gakola ebintu by'ekyana ekito ebiringa ebyo kale mu nkola eyo kyenjagala okutegeeza nti ejje lya Museveni bwe tuba tunoonya empisa embi ezakyasinze mu Bukulembeze ate ejje lye ekyasinze okuba n'empisa embi mwebaza olw'okuvaayo n'ayogera ku nsonga eyo mu kutandika singa akamwake tekaba nga kayisiza orders mmeka 2 nga bw'abadde ajja akola kubanga ebisinga byabidde mu COVID-19 ono ajja n'ayogera nti ayalagidde bw'ate mukwata abantu mubakuba mubavunaane mubateeka emisolo nga mingi singa musanga amenye etteeka erya COVID ate abantu ne babagalira bugazi ne babasiba ne bakuba n'atabaako kyayogera oda ya pulezidenti neeyita neebanga tegobereddwa ng'oli w'amagye ogenda tutegerayo mulala aliwa nga ye commander in chief kye nazula ne nkimanya jjo ly'abalamu bwe twali tunywa n'ekitange nanga nti eyo giba mikono emeka ebiri ayalagidde ku mpewo yajja n'abagamba ekyo ate oluvannyuma lw'emabega ye kennyini n'ayita mu bantu be timubakubira eddala era mbanoze naye temukubakutta nti ye najje bwe n'abagamba nti kale mbuleminga ebisobyo bino ow'amagye talina kukola muntu kintu bwe kiti naye ng'ate yayogedde kirala era yawadde order endala eyasigadde ekola ebikolobero biriwa tugenda kukwatako ki bayibuli kyebuuza mu likomadde okubeera aga naaga olwaliro ku makya ndi wa Katonda olw'eggulu ate ndi mu masabo yenkola ya Museveni ye mutukola ki kale bw'aba yavudde mu bulambulukufu n'abanga yayogedde ekintu ekyo n'aga nti ab'amagye ensobi atuloge ku bintu by'akoze Bakanyamunyu bwe batta nga sina w'amagye ng'akoseza mmundu yali badde avunaanibwa kooti maasho naye ate matopuuti yasasulawo ki lwaki abala tebaakola ebikolobero nga binamu be birondamu nyana ne gwe nalaba lukutana yes mukalu kajjo ly'abalamu yajjayo mundu n'akuba mu basiviliani abasigadde amasasi okulaga obunyiivu baali balina kye bayogedde sigumuseebiri namulabako n'ekifaananyi nga alunda nte naye General Salebo yali abba yunivasite ya Taata n'aleeta abalwedi top nga beegase ne mukulu we Museveni ekyo baakimiriraawo kye kituufu Nadduli tujja kubiraba na kaakati tujja kubiraba buki bulabi n'essente ze babagambye kubanga ekintu kya Museveni era kyabuwuttufu nnyo ab'amagye abaawumudde omubadde kitange emikolo egyo gyali genza okukolebwa nga essente zaabwe ku akawunti gyeziri eziraga okuwummula kwabwe naye bajja kubanja essente ezo batuuke ne mu mwaka bazeerabire si be bakaddiyeemu abamu bayinza okufa nga tebazikoze eki so nga ogani teyali baddewo ey'amagezi mwali badde mukutte essente z'abantu abo emikolo gigenda okubeerawo gye bajja formality nga essente zaabwe zibali mu ki mu nsawo mwe baali babalira ku byataata emirimu gye yasinga okukola ate tebaagissaayo ng'okujjanjaba
Ekyokubiri yali kamanda mukulu nga buli Museveni bwafuluma enkambi yonna ng'agenze ebweru yabalagira zonna enkambi ezimu mu nsiko eyo tewabaawo ayingira yadde afuluma okujjako permission ng'agijje kwaliwa obukulu bwali butono ebyo tebaabyogeddeko yadde obujjanjabi bamubaze bubazinga omusirikale yakanye babuuza nti ng'ate ebyali badde binsasula tebiriimu teri anyega lipooti yafuluma obujjanjabi tebabukola ki busosoze bwa kika ki obwo mazima busosoze bwa kika ki mpulira kale abantu ng'abo balaba bwe tebafaanagana Nadduli yali badde akabira siringi 10 era singa twali mu Buganda nga tumanyi okukola ebyaffe abantu ng'aba bakoze emirimu Bwakabaka bwa Buganda ne bagiweereza hajja yali badde afunye honore ekitiibwa ky'Obwakatikkiro nga kiri honore kubanga yakiteeka mu bali ng'Obwakabaka bugenze n'abayingizaamu ennyingo ezo ekyokubiri gwali badde mulimu gwa Buganda ne bange basondedde ssente ne babanga bafudde n'ebitiibwa ng'omusajja yayimba oluyimba lw'eggwanga Muganda yagenda okufa ng'akyabanja Michael Kakoma mpulira onfuna bulungi nebe bali gwanidde okufa nga basulanga bamisiikini mpulira ngano juli abalamu bateeka milioni 10 bazaali milioni 10 mwana za 200 million I remember ze bateekako omuntu agenda okuyimba oluyimba lw'ekuweza emyaka 50 naye omwana omuyimbi gwe baali bayita erinnya nteringenda ya Rabbi Aziza Zion ndowooza oba Aziza Zion yayimba oluyimba olwo lwali lulungi nnyo Buganda ekkula baleeta omunalwanda byayimba byannema n'okutegeera bwagira emikono bwati atengetera butengetezi n'olulimi lwe yayimbiramu teruli nalwe lugwira wano Luzungu gwe baawe miliyoni 2 ebyo ng'amaze okulimba lwe baatwala oluyimba kale tugamba nti bwe bamamba asutaire nga nabo baffe wali bazze oba oli awo waliwo ebitiibwa naye musiime ku bannammwe be bakoze Aziza Jones oluyimba lwe yayimba naluwulira nga lulimu amakulu naye se bagenda okufuluma ebweru munalwanda gwe baleeta yawangula olwa 50 okweza emyaka egyo naye bye yayimba byannema okutegeera nze nakanya kwekanya luyimba si kulimba kakava mu kuseka g'amazima amatuufu obusosoze bususse mu nkola eyo kale mu kyo amagye ga Museveni gateeka okutunulwamu mu nsonga naye waba yayogedde aleme kuteeka orders 2 nga ffe abasivilian tulaba kirabo yayogedde ate n'ebisigala ebikola nga bitambula biki basseewo ebikolwa ebiraga ebikolwa oba ekiragiro ekyo ekya His Excellency the President tulyoke tusiime tugende nti mazima ddala yakola buki yayogera ate yateeka mu nkola kale mu ebyo ebadde bitambula orders za Museveni zibadde ziyita mmeka biri kale mu byayogera nejjo tutuuse eno n'ayogera gye tuli agezeeko okukakasa n'ebigambo bye byayogera order 2 zive mu kamwaka akakase nga byakola ki nga byayogera yasawo mu kusembayo kwange nja kwebaza bana TMO omulimu gwe muzze mukola ogw'okusonda essente mwababuuliza ku nsonga y'abalangira n'abaki n'abambejja twasigaze miliyoni 1.5 waliwo omusajja yampeeza essente ng'ate yaweza emitwalo 97 mu kusooka ate n'addamu omwana n'aweza emitwalo 50 n'empulyanga n'ennaku enkubye nine okwebaza n'essanyu naye nti mwebale kwagala Buganda mazima naye nange kamwakoogera olw'okusaba kw'emirimu ne bagamba nti abaayi wendi neme kubeera kuno nga mpoggana ne muntegeera okumpeeza kw'emiki kw'emiranga gwoyogera naye oli lukebe badde siri mu mbeera yakuba nti ate nnakyengata kuba nekitange yateekako ku ssente ezo obukadde bwali bumeka bubiri bwe yafuna mu bwavu bwe naga nti ku lwa Buganda ate nga gwe mutabani bwaba batuyiseemu okukola ensonga eyo nange kanteeka ettofa newankubadde twaliteekako mu bunaku bwe n'ateeka miliyoni mmeka naye miliyoni 1.5 eyo yenna aliyo ng'asobola okugisonda ensonga eggwekerere bulungi sobola okuba nga gwo nagwo guggwa abalange baleke basituke bajje babebaza abatutuma ensonga eyo etubadde tukola tusobola okumalawo ensonga eyo ennamba basinga mugirina era kanka kajjajje bakuba yabategeeza nti ku lutimba okwo bwonyigako eyange ejja ate ng'ebbanga lyonna nze ngibasomera kale musobole okusonda n'okutunuulya ekya Fred Lumbuye kino kinaba kinaasoboka nti twesondemu bwe tuba tusobola kwekalakaasa n'okuteekawo peaceful demonstration tusitukiremu ku lwa Fred Lumbuye kubanga tumulabire mu musayi gwa Buganda so si bibiina byabufuzi Mengo kigikwatirako wamu newankubadde abadde abakuba nga byabakuba byebituufu n'obujego obadde buliyo ensonyi tuzifudde obusungu soke tusitukiremu ku lw'eggwanga kubanga oba oli abali kwata ku ggwali eyo nga naawe ova mu Mengo n'oyagala okaane mu nkaana yeeki yemu mazima tuleme kudala bukudaazi nga bakudalya Kristo nti gobadde obalokola oba malo mukomera naye nga nti naawe wekola ki weerokole kati olwaliro tukitadde ku Fred Lumbuye nti yeerokole titeri yamutuma kwogera bintu ebyo nange bali tukwata mu bino bibadde badimubaga Frank Gashumba mwabadde ameredde amagego ajja tukwate nga bwakwata ennyana Frank Gashumba
ate gwe okuba Museveni ate gwe omuntu twayogedde ne Museveni nakkiza bw'ati tubuuza okoleraani gwani bw'ovaayo bw'omukuba namulinda addemu yasamya omumwagwe mu kigambo eki kyendi muteerawo naye bali kyewuunya nti Abanalwanda nti newankubadde gye tuli mulitenda okukuuma ku byamu olw'olumu ne tuba nga tetwayibotola lw'abantu bafaanaganako ng'abo muli twebaza ku lw'ekyo naye nkalinze tekaddangamu kunnyanukula kigambo ndowooza bapangireyo enkwe za munda bute banambowa misana ttuku naye nange mbalinze kale olwa Fred Lumbuye nga bibadde bitambula tebijja kuŋŋaana kwogera newankubadde ate kitugamba era nekyembagamba kyekiriwa tikyatteeka ku Buganda ositukiramu lw'Abaganda abafaanaganako ng'abo ne Parliament leader of opposition ositukiremu ku nsonga ya Fred Lumbuye muleme kubeera ffe abanopu twasituse era twaweereza balooya bali si balooya bali bannabyabufuzi banoonya butaala bwabwe kubeerawo naye nessaawa ya leero nga Bobi Wine sinnamuwuliramu settlement eri Januwini mu ggwanga Uganda ng'abadde ayogera ku bintu bya Uganda okutulugunya ekyo kyalibadde tekibava na ku mumwa ssaawa yali kubanga Fred Lumbuye yaliwo okwogerebwako government in producing kale bw'aba avunaana Museveni yatulaga amuvunaana ki kubanga buli kyeyayogeranga yagambanga bwe kibanga si kituufu nze banzikize baddeyo abantu abo kuba yayogera ku kya Oweekitiibwa Bishop Lwanga nga amaze okufa ka episode Nakabo bwe yayogera ekigaa nti Museveni yamufuse nako ne bamugjamu ebyende eby'omunda n'akagere ka Nasu bakakola ki bakasako mu byekirogo naye yavaamu statement egamba nti bwe bagamba nti ebyenjogera si bituufu bamugye bamulaga ab'ekika bwe baba si bituufu nze nja kwejjayo nze kennyini Lumbuye nzije mu maaso gammwe munkwate bwe njogera bya bulimba bye byamuviirako mukwata nga temulaba nti binga byogera byalinga bituufu lwaki temwamugamba nti abo biba bwe bityo nga twaga tumuswaze omulambo gugwa ab'ekika mu gwekeberere onfuna bulungi kale ekyo okwogerako si nsobi wabula tuba twetaaga ate ensobi ezikolebwa zikole ki zitereezebwe n'oli yagamba nti abalinga mmwe abandeeta era singa temwali mu n'okujja kwange tekwali badde na nsonga kale mu nkola eyo okujja kwa Kristo kwali kwa nsonga kubanga ajja kulwaba byabaali mu budde obwo na kino tikyategeeza nti Lumbuye nga bwe bakomera Kristo naye muteekeddwa mukomerera tulina kulongoosa buki bulongoosa kubanga ly'eggwanga teririiko bwannannyini newankubadde ndi Muganda wentudde nze ndi wakufa nveewo alikuuma ye Katonda kale mu nsobi ze tuteekawo ate me kuwa judgment ekwata bannaffe mu nkwata eyo wabula tulongoose buki bulongoosa kale Abaganda kyakkalwe ne leaders of opposition abaliyo nokakasa nti ate kino kigenda mu mukulu wange gwe tuyita gladiator aveyo alaga amaanyi mayitirivu ku nsonga ya Fred Lumbuye yawe speech mu Baganda etegereka ne mu ggwanga Uganda ng'eyogera ku blog oyo alemega twawandiisa obubaluwa bwe muwandikire mu nkukute bulina makulu nga n'ensi tesobodde kujjanukula newankubadde nga ate butuufu naye sijja kukakasa nti mwabuwandika temwali mu nsonga eyo kubanga Fred Lumbuye banne ku kintu kya noopu abadde mulala Fred Lumbuye ku nsonga za Buganda abadde w'amaanyi kale tuleme kwekiriranya tusitukiremu ng'aba bulijjo era batunuulidde omuntu waffe teateekwa okubanjibwa kituufu Katonda abampeera omukisa bwe tutyo bwe tutambudde n'okuzingazingako ensonga njagala okutegeezaako nti nno osobola okuwaabira omusirikale yenna alina kyakkoze mu kkooti n'okuliyirirwa ne kubaawo butereevu kati ate n'omusirikale yenna nga tannaba kugenda mu saaviisi ya busirikale abeera muntu owaffe eno wa bulijjo katutunulire ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga nti tubirinze bijjireko ebikolwa eri abo abatulugunyiza abantu mu buduukulu n'abo abakwata abantu b'ebyobufuzi ye kyagamba nti takkiririza mu political assassinations naye ng'ate aboogerako mulemererwa okukwata eyabba ez'obugaali ne mulemererwa okukwata eyabba eza masiki ne muteekamu ssente nnyingi mu kukwata ayogerera ku Facebook kuba siwulirangako bikolwa byakuvaayo kuwa bibonerezo by'enjawulo newankubadde nga waliwo emisango bejakka mu vvi ng'ababba ssente za siriimu ababba ez'omusujja abo bonna bakyaweebwa ebitiibwa n'ebizimbe mu Kampala batuntumula babizimba amazima ddala kakati twewuunya nnyo bw'oteeka ssente nnyingi mu kuwamba munnayuganda ayogera mbasiibudde bweraba.